ebyo bye mwekwasa mbu ettaka lyange ono mwana wa kizibwa wange ettaka lyange eryegundi yalisimbamu ebintu ne bwe nditunda terigenda kubanga wagula mu kifo ekiri remote. Tulina ebifo bya mirundi ena era abantu baffe bano kambi bamenyere. Tulina ze bayita upscale neighborhoods. Tulina kye bayita urban centers. Tulina kye bayita rural settings. Tulina ne kye bayita remote areas. Kakati gwoguze mu kifo kye bayita remote. Oguzeyo akapoloti, oguzeyo bupoloti 7 naye osula osaba, osiiba, poloti ogisiibira n'ogisiibira. 5 ku 10 oyagala eri mu remote area bagigulenga eri mu upscale neighborhood. Oyagala poloti eri ekyekabimbiri eri mu mpigi wansi ewasembe ewali ente. Oyagala bagigule sente zezimu ne poloti eri wane egundi embuya oba eruzira. Kisoboka. Wano tewaliwo Bayibuli, tebirimu Quran, tebirimu sura muzikiti. Tebirimu overnight. Tebirimu 77 dogs. You must make the right investment decision. Temuli wadde lanchawa. Okusobola okugifunamu. Bona abatokoze the right investment decision. Kale gwe siiba. Ojja kusiiba, ojja kitwala. Mujja kugenda musiibeyo, oveeyo n'obudomola bw'amazzi, oganywe gaggweyo, oddeyo kimaakalala, akookusatu. Ojja naggatwala ng'olinnye ennyonyi, ogende n'ekidomola ky'amazzi, ojja ganywa gaggweewo. Bagakiriza ku nnyonyi. Poloti teri ajja gigula. Kati nze ngende ngule ku mutukula okusala boda wali ongambe mbo bamanye n'okuzitwala poloti bamuga pastor mugagendo takuleyo obutaka ondetereko kakataasa nkawo omukisa oddeyo ojja kufuna. Teri agenda ligula. Ne bwana aliwo omukisa tugenda kutunda 5 ku 10 ekyekabimbiri eri ogitunde $2 million. Ontegedde bulungi nnyo.